Twewaayo gy'oli otukozese nate mu ddaaza lino erijja. Tukuwanjagira nga twongera okusaba okumanya okutegeera n'amagezi n'okusingira ddala oyogerere mu ffe, okolere mu ffe, otambulire mu ffe era olowooleze mu ffe. Bulijjo tukwebaza nga tugamba nti ekitiibwa n'ettendo bibyo era amawanga gonna gavunnamenga gakusinze era gakutendereze. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu n'omukka, tukwebaza olw'obugabirizi bwo, olw'obukuumi bwo, kubanga bingi bye tuyitamu naye nga tetusobola kubimanya, naye nga ggwe obimanyi. Tukwebalizaako abo bonna be wasaza n'obasomosa awo batuusa mu mwaka guno. Tukwebalizaako abo bonna abafunye ebirungi, abo bonna abatandise n'omukisa ogw'amaanyi mu mwaka guno. Si maanyi gaabwe, si lwakuba banjawulo nnyo, wabula olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Tusaasira abo bannaffe abayita mu bulumi obw'enjawulo mu ngeri zonna ez'enjawulo. Tetusobola kutegeera kye muyitamu, naye mmwe nga bwe mukitegeera, oyo yabatonda akitegeera era gwe muba mwekwasa. Entandikwa teyamutandika, naye ye yatandika entandikwa. Buli kimu ky'olaba nga bwe bukya ne buziba, nga buli kimu bw'okiyitamu nga kyakukeerera, olunaku lujja kutuuka kijja kukya. Njagala okubeebaza mwenna abakeera ku programu eno be tutambudde nabo omwaka oguwedde, ate era ne be tutandise nabo eddaaza lino. Twongera okubasuubiza Mukama Katonda nga mubeezi, tunajjanga ne twogera ebyo byatadde emyoyo gyaffe, bye tuba tuteeseteese tutambule nammwe. Stanley Sekiranda, Jebye Nakasozi, Rotarian Charles Tamale, Salongo Grace Sekweyama, sebo tukukulisa yayingira omwaka guno n'ekirabo ky'abaana babiri abawala. Twebaza Katonda olw'ekyo. Dr. George Rutwama, Sekitoleko Emmanuel, Reverend Father Kato Paul, Father Kato Godfrey, Semwogerere, Kamocha, webale nnyo okuwuliriza. Mwami Benon birimuye ne banno, mwebalokeera ku programu eno. Kaketo Francis Xavier, Masaka, Bannabuddu, Abasese, Bannamawogola, Bannabusiro, Bannakyadondwa, Bannakyaggwe, Bannabuvuma, Bannabuweekula, Bannasingo, mwenna mbabuuzaako n'amasaza amalala mwenna ate n'ebitundu bya Uganda. Okwe tulina abawuliriza bangi mu Mbarara, tulina abawuliriza bangi Bugishu, Embaale. Mwebale nnyo okuwuliriza. Waliwo abayizi abali ku ssettendekero waggulu. Mwebale nnyo okuwuliriza Dr. Katwere in training or in making. Mwebale nnyo okuwuliriza. Tulina abawuliriza abali mu Dubai, tulina abawuliriza abali Westlands Kenya, waliwo abali South Africa, waliwo ababeera mu Buwarabu eyo. Okwetoola mwenna mwebale okugoberera programu eno n'okugiwuliriza mu ngeri enjawulo. Njagala okwebaza Rosalvia Nakafu Ssenkaayi, webale naawe okukeera ku programu zino n'oziwulirizanga ate n'ozigoberera ate n'okutubeererawo ffenna. Webale nnyo era njagala okukwagaliza omwaka guno omulungi ogw'essanyu n'emirembe ate n'obulamu. Obulamu. Amakya g'olwaleero waliwo ebintu bingi bye tutambula nabyo nga tuyita mu mwaka ne bitufuukira olumu ekizibu oba oli awo olw'okutya
okubaako okusalawo kwe tukolawo tusobole okutambuza obulamu. Njagala tugabaneko ebintu bitono nga 5 omuntu bye wali efumitirizaako ku bulamu ng'okyali ate osobole okutambuza obulamu bwe. Ate era ne buba bugenze tekiina mutawaana, olunaku lw'okkiriza okuzuukuka batuga ennaku ziri 2, olunaku lwe wazaalibwa n'olunaku lw'otegedde lwaki wazaalibwa. Olunaku olwo lwe luzze n'olutegeera n'ozuula si nsonga oluzuulidde ku myaka emeka, onawo oluzuulidde luba lukyakola amakulu. Martin Ntege webale nnyo okuwuliriza, ndabira nnyo Farouk. Kino kankiyiseewo bannange mwenna abali eyo, abaana bongedde okwonooneka. Sitwagala kujja ku mpewo tubeeko ebintu bye tubabuulira ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu batiini, naye ebintu by'omanyi ebisembayo okuba ebitali birungi bigenda mu maaso mu baana. Si bonna, naye embeera nnyingi ezitali nnungi era ezitali za buteeketeeke bwaffe zitandise okukosa abavubuka abato abakyali mu masomero. Twagala okwebaza abazadde abatwala obuvunaanyizibwa n'ebiseera okukwata ensimbi ezo batwale abaana mu bisaakaate, mu kisaakaate basobole okusomesebwa n'okubangulwa mu nnono ez'obuntu bulamu, values. Naye abatasobodde munyweze abaana. Ffe abatuukirirwa abazadde ab'enjawulo tubasaba munyweze abaana. Mu Lungereza tutera okugamba nti tuyinza okufuna omulembe gw'abayivu ababuyabuya, educated idiots, abayivu ababuyabuya. Omuyivu omubuyabuya yaliwa? Omuyivu omubuyabuya yoyo atamanyi gy'ava, atamanyi waali, nga ne gy'alaga tasobola kulengerayo. Abeera muyivu naye nga mubuyabuya. Naye ekyo kiva ku nkuza ne gye tukwatamu abaana okuva obuto. Suula omuggo okyawa omwana. Omwana w'omukube talifa, olyoka onye emmeeme ye okuzikirira. Abaana mubalina okuva nga wa lunaku lumu okutuusa ku myaka 13. Kyotaamuteekamu okuva nga wa lunaku lumu okutuusa ku myaka 13, kyotaamuteekamu kigenda kukukaluubirira nnyo okumuyingizaamu ng'asussaawo. Kale nga bakyali wansi eno, okuviira ddala mu lubuto, ng'akyali mu lubuto, mmwe abakazi abazaala abali embuto, omwana tandika okumubuulirira n'okwogera naye ng'akyali mu lubuto. Naawe taata oyogere n'omwana wo ng'akyali mu lubuto, agenda okujja ku nsi nga yakuwuliriza dda, yakutegeera dda. Ate bw'atuuka ku nsi mubanaazi ebyogero. Abantu ba kuno era nga bwe ŋŋambye abayivu ababuyabuya balina engeri gye balowoozaamu nti okunoga emiti n'ebikoola eby'enjawulo n'onaaza omwana kivve. Omanyi abantu baano bwe bakwewuunyisizaawo bayivu naye baba babuyabuya mu ngeri ezitategerekeka. Okunywa omululuuza si kibi, okunaaza omwana mu kyogero kibi. Waliwo gwe nasanga ng'ayogera bw'atyo. Katonda yamanya nti ffe tuli mibiri, gino mibiri newankubadde mulimu emyoyo, naye guno omubiri naawe ogwo gw'oyambadde mubiri ogutambuza omwoyo gwogwo. Naye yamanya nti emyoyo girikosebwa, emibiri girikosebwa. Emibiri bwe gikosebwa eddagala lyonna yalyetolooza mu butonde obutwetoolodde. Wano Dr. Grace Nambatya waateereddemu ennyo amaanyi okulaba buti omuntu bw'asobola okuyiga eddagala erimwetoolodde ng'akozesa obutonde. Ne mukadde waffe w'ekitiibwa Mulwana Kizito Self Organic
bataddemu amaanyi mangi okulaba nti omuntu ayiga obutonde obumwetoolodde abukozese okujjanjaba omubiri. Teri ddagala lyava mu bwengula. Buli ekijjanjaba omubiri kikolebwa okuva mu bintu ebiva mu ttaka. Kale abaana mubanaaze mu byogero, abaana mubakulize mu makubo ge bateekeddwa okubeeramu, so newankubadde nga bakuze tebaligavaamu. Bwe tuba tukula eno ebigambo bingi ebyabakadde baffe bye baayogeranga naffe nga tukyali bato bikomawo mu mwoyo gwo nga byogera gy'oli buli lw'oba otambula ng'ogenda okukola ekintu n'ebikujjukiza n'ojjukira kitaawo ne maamawo nga tokola kino tokikolanga bwoti, otambulanga bwoti, bikomawo oluvannyuma. Kale mwogere n'abaana bammwe, mugenda kukaaba amaziga ng'obudde tebunnaba, munyweze abaana. Okukola okwo kwonna kwokola tukola, okukola okwo kwonna kwokola okw'amaanyi, okukola abaana bo basobole okuba abasanyufu kye kitandikirwako. Tekijja kukuyamba kubanga byonna obikoze nga watonda educated idiot, omuyivu omubuyabuya. Tugezeeko n'ekisembayo, mwenga abazadde musabire abaana. Ozuukukangako ekiro n'okwata ku baana bo n'okozesa olulimi lw'okubasabira kuba gwe Katonda waabwe. Mwogere mu myoyo gyammwe nga musabira abaana bammwe, kubanga ensi eyaffe gye tulimu eno si mmere kulya. Ebizibu bingi bye tusisinkana singa bakadde baffe tebabeerawo kutuwa ssaala zaabwe. Nkyali ku ssaala z'abakadde bange, taata ne maama, sinnatuuka ku z'abajjajjange, ate sinnaba yadde okukwatako ku zange. Musabire abaana, munyweze abaana bammwe, kubanga eryo ly'eggwanga lye tulowooza era lye tutunuulidde, eggwanga ery'enkya. Ate si terikyalina lyankya, kubanga obuyinza bwawaanyisibwa okuva mu mirembe emikulu okudda ku mirembe emito. Waaliwo okuwaanyisa nti abaana abato bangi kati abavubuka ab'amaanyi oba oli awo abalina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi, newankubadde ensi erwawo kukiraba n'okukitegeera. Kale teriiyo muvubuka wankya oyo mwana gw'oli naye wa primary 7 wa secondary mwe mutudde abakulembeze ab'enkya bagenda okukyusa ensi eno. Bwe bataabeemu mbala zino ennone ez'obuntu bulamu, bwe bataabeemu mbala yaffe, tetujja kusobola kutonda nsi namu. Tugenda kubeera n'ababuyabuya abatali baddugavu ate si bazungu. Bazungu kye baatukola, si tuli baddugavu ate si tuli bazungu. Tuli awo omulembe gw'abantu abaabula. Abantu bateekwa okwemanya n'okwetegeera ne batambulira mu buufu obwo obw'obutonde bwabwe, basobole okwekulaakulanya n'okukulaakulanya ensi zaabwe. Ate nga bwe bakuuma ebyo ebitwetoolodde, tosobola kukuuma butonde bwa nsi okuggyako nga weetegedde ky'oli, gy'ova ne gy'olaga. Yengeri yokka gy'osobola okuwa olutobazi ekitiibwa n'otoluyiwaamu ttaka. Yengeri yokka gy'osobola okuwa ekibira ekitiibwa n'otokitemawo. Yengeri yokka gy'osobola okusanga ensozi n'ozirekawo n'otozisenda kubanga oyagala okufuna ensimbi mu mayinja. Sisobola kulya nsi eno kugimalawo, ye ensimbi tunaazirya. Bannaffe abalijja emyaka 2 okuva kati bagenda kulya ki? Ebyo byonna bibaawo ng'omuntu yeetegedde. Kyova olaba mu program manya ky'oli, manya omulimu gwo. Omuntu okutegeera omulimu gwe mu nsi ateekwa kusooka kutegeera kyali. Omuntu atamanyi kyali aba mububuze ebbanga lyonna, abanga akaveera kasukaali akawedde mu sukaali. Empewo esinga amaanyi gyedda nako gye kadda. Kale ebintu bino bikulu. Ekisooka, gwe omwana ali mu myaka wakati wa 2 n'omusajja ku myaka 4 nga tonnagiweza,
bw'oba ogiwezezza baba babulira owaabwe nga n'omunaku amatu okunkumula bw'oba owezezza 4 okyalina ebiseera bya myaka nga 5 naye ate ffe situgera biseera naye waliwo ebiseera omuntu wabeera ng'ekifuba kye kirimu amaanyi asobola okusitula ebizito asobola okutambula n'agenda eno naye waliwo omuntu watandikira okunafuwa ng'omubiri gwe gutandika okunafuwa. Ekisooka tandika okuterekera obukulu bwo so obukadde obukulu bwo njogera ku muvubuka akola. Teekawo ensimbi ez'obukulu bwo kubanga ez'obukulu bwo ze zijja okukuyamba okutegekera obukadde bwo Katonda wo nga ye mubeezi. Tuyisa ebiseera bingi. Onywedde omwenge okuva ng'oli wa myaka 25 nakati kwa 3 kwa 35 kwa 4 situgamba nti ezo zonywa ze zitegekera obukulu bwo naye tekikugasa kukwata ambuleera oba manvuuli mu bulamu ng'olina ekituli mu ngatto ne bw'oneebikkirira manvuuli mu bulamu ng'engatto zo zirimu ebituli ojja kuba toyina kyokola. Ensimbi ezisinga amaanyi si ke kakadde ekikuba akakadde ekigwo lubeera nusu 10 lwokka bwe ruti kale amaanyi tegali mu kakadde amaanyi gali mu nusu 10 olwo lwokutta 10 lwolaba ng'olutono lwogabe obugabi oba lwosudde n'otosaba na balance ng'oguze ekintu ago ge maanyi ga ssente. Njagala otandika okutunuulira ssente z'entono zibadde ziragawa omwaka guno nga gutandika butandisi leero enzingu ziri 7 ezzooba lya Gatonnya eddaaza litandika butandisi era 2023 noonya ssente z'entono we ziraga nusu 5 10 10 2 15 noonya nnyo ensimbi zo we ziraga mu mwaka guno ng'ebiseera bikyali. Lwaki? Amaanyi ga ssente tegali mu ssente ennene gali mu kumutegeera ngwata ya ssente entono kubanga omuntu akoze retail shop edduuka erigulwamu ayinza okusuubula ebintu bya bukadde 5 ng'amagoba ayinako ga mitwalo 10 oba 2 kale bw'atamanya nusu 10 we lulaze nusu 2,000 13 paka ku 15,000 edduuka lisobola obutakyukako okuva Gatonnya paka Ntenvu era yajja n'akugamba nti nkola n'esiseeseetuka. Manya ssente z'entono we ziraze naye okusingira ddala ezo ssente entono baako woozisuula wooziteeka. Wano we mbakubiririza okukola obwegassi n'okunyweza omwoyo gw'obwegassi. Ekyo kye kyatumbula ensi eno gwali mwoyo gwa bwegassi ogwafubutuka ne gugenda mu bulungi bwa nsi ne guvaayo ne gutambula okubuna amawanga n'ensi mwe mwazi muno mwe baazimbira obwakabaka buno. Enzizi zaalimwanga, amakubo gaakolwanga, ebintu bingi obisanga nga bifudde olwaleero. Balinda district ejja ebikole ebalongooseza oluzzi mwe bakima amazzi, ebalongooseza oluguudo mwe bayita, ne district nayo neeteekawo amateeka tolongoosa nnyo luguudo kujyawo ng'ofunye obuyinza okuva gye bali. Kale mugende mufune obuyinza okuva mu babatwala, mwekolere ku nguudo zammwe. Baako osula ensimbi z'entono munyweze omwoyo gw'obwegassi. Y'engeri yokka gye mugenda okufuna mu nsimbi ezongera okukeewa n'ebiseera ebyongera okukaluba mu by'ensimbi. Bintu tujja kubibaddiramu. Ekyokubiri, labirira nnyo obulamu bwo mu mwaka guno. Tunuulira nnyo obulamu bwo mu mwaka guno. Olyaki?
okozesa ki mu myaka gino emito gy'olimu 24 olya ki onywa ki obeera wa otambula otya weeyisa otya bw'oba tonnatuuka kulaba ku bantu bakulu batawaana na bulamu na bugonvu kubanga ali mu myaka 5 ayagala okwogerezeganya n'obulamu bwe obwasatu era ayina ebirowoozo bye yali buwadde n'okuwabula. Temunywa nkubejja, temufuweeta nkubejja, musana gugenda. Labirira bulungi obulamu bwo. Ekyokusatu, ffenna kye tugenda okuyiga, nange ngezaako okukiyiga. Yiga ekigambo nedda, sijja kusobola. Tukaluubirizibwa nnyo. Onaze ayetaaga kino n'omuwa, onaze n'oli. Ebiseera bingi twesanga ne mu mbeera nga weetadde mu ntata osobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa oba obweyamu bwewakoze naye ng'oba oli awo bwabadde bususse obungi. Learn to say no mu mwaka guno. Yiga okugamba nti ekyo sikisobola, sijja kusobola kubeerawo mu mukolo ogwo, sijja kusobola kubeerawo ku lunaku olwo, sijja kusobola kuba nammwe, kijja kukuwa emirembe osobole okubaako ebintu ebirala byokola. Ate mu ekyo mu ddaaza lino abantu abatakuyisa bulungi oba batakuyisa bulungi tomalirawo nnyo biseera. Tambula oseesetuke oveewo. Katonda takutuumangako wano ku nsi kukola mikwano. Yakutuuma kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe yakukwekamu obuweeyo eri abalala, si nsonga oba bakwagala oba tebakwagala, bubawe kubanga ekyo kyoteekeddwa okukola. Naye totya kufiirwa abantu kuva mu bulamu bwo. Baleke bagende. Tambuza obulamu mu nsi, manya ebintu 2 oba 3. Munda muggwe rongoosa omwoyo gwo n'omutima gwo. Otya tokolanga munno kintu kibi mu bugenderevu. Tolumyanga omulala ng'okigenderedde. Towalana lugenderezo. Munno bw'afuna ekirungi musiimireko mundaayo. Bye twakula batugamba byebyo bye mbagambye, bigambo byogera naffe okuva edda. Twakulanga kitaffe abitugamba. Tokolanga muntu munno kibi mu bugenderevu, towalana lugenderezo. Munno bw'afuna ekirungi mu mwoyo gwo musanyukireko, ate emmeeme ye ebeere entebenkevu. Bw'aba gwe tonnafuna, ekiseera ekikyo kirijja. Nsaba twefumitirize ku bintu ebyo bitono naye bikulu. Bitono naye bikulu. Terekera obukulu bwo. Mu ekyo manya ensimbi ze ntono weziraga. Nyweza omwoyo gw'obwegassi. Tunuulira nnyo obulamu bwo. Bwe batakusiima vaawo. Mu ekyo yiga okugamba nedda. Ekyo sijja kukisobola. Ekyo sijja kugendayo. Sisobola. Siriiwo. Sirina ssente. Bwe binaakwata mu mwoyo gwo, ensobi nnyingi z'okoze mu ddaazi eriwedde, tojja kusobola kuziddamu kuzikola. Njagala okubeebaza okuwaayo ekiseera kino. Nange gye mbeera mu mwoyo gwange mbasabira mmwe abawulira ebigambo bino byogere n'emyoyo gyammwe, musobole okukyuka munda mummwe n'okukyusa obulamu.
yengeri yokka gye tugenda okutondamu obulamu obutuufu n'obulungi ate n'okusobola okuteekawo eggwanga eddamu ereppya. Nyongera okubakubiriza nga mmaliriza, munyweze abaana. Nkyesibyeko nina ensonga zange. Munyweze abaana, abaana mbakulize mu nnono zaabwe, abaana boogere ennimi zaabwe. Olwaleero kiseera kino gwe ng'omuzadde akola kikozese. Abaana bo bateekemu ennono ezaakufuula ekyo ky'oli. Lekerawo okubalimba nti yali diguri. Si diguri yakuwa ekyo nedda. Ennono z'obuntu bulamu, okwagala abantu, okutambula n'abantu, okuwa abantu ekitiibwa, ebyo bye bikufudde ky'oli. Ate tebajja kubisomesa. Muyigirize abaana kye bateekeddwa okubeera, nga mubakuliza mu makubo ge bateekeddwa okutambuliramu, so newankubadde nga bakuze tebaligavaamu. Omwana mukube talifa, olyoke onye emmeeme eyo okuzikirira. Omulina okuva nga akyali mu lubuto paka ku myaka 13. Kale ne bw'aba asussaawo nga lw'otegedde, fuba, anti bagamba fuba eggulu yempeera, tufube. Njagala okubaagaliza eggandalo lya Dimansen eddungi, njagala okubaagaliza ezzooba lya Gatonnya eddungi, njagala okuddamu mwenna okubaagaliza eddaaza 2023 eddungi ery'omukisa ogutaliiko buyinike, ery'obulamu obulamu. Mukama Katonda abakuume, tusinkane Dimansen ejja, Mukama Katonda nga mubeezi. Nze Simon Ssenkaayi, program manya kyoli manya omulimu gwo, Ssaabasajja Kabaka awangaale.